Naziwa Sarah y'omu ku bazannyi abaliko obulemu aba Badminton abagenda okukiikirira Uganda mu Mpaka eza International Para Badminton Championships ezigenda okutegekebwa mu ggwanga lya Misiri. Ono agamba asuubira empaka ezirimu okuvuganya okw'amaanyi wabula mukakafu nti babawadde obukodyo obumala okugenda mu mpaka zino okukola obulungi. Trainingira Mbogo ne coach Kabindo oluusi ne coach Frank. So badde mwetegefu nnyo nga mmanyi zino empaka gye ziri era nsuubira oziperformingiramu okusinga kwe nakoze mu Dubai. Abazannyi 7 be bagenda okukiikirira Uganda mu mpaka zino era basiibuddwa okugenda mu ggwanga lino. Abazannyi baffe abasinga ku mutendero gwa Africa oba ku kontinenti ya Africa bali mu namba emu, abalala bali mu namba 2 okusinziira mu emiteeko gye babateekamu oba kye tuyita classes. So olw'ensonga eyo nina essuubi nti bwe bagenda mu Egypt enkola yaabwe oba performance yaabwe ejja kubeera nnungi. Kati bwe tumala eyo tulinayo esembayo gye bayita World Para Championships ng'egenda kubeera mu kibuga Pattaya e Thailand. Eyo yo eri invitational naye nga bano olw'okuba nti bakola bulungi nnyo be bali ku top nti for Uganda tubasindika nayo bagendewa e Thailand. Empaka za International Para Badminton Championships zigenda kuzannyibwa okuva nga 23 okutuuka nga 28 omwezi guno. Abazannyi abalanga be bagenda okukiikirira Uganda kuliko Ali Mukisa, Rita Asiimwe, Sumin Mutesi, Rosie Nansereko n'abalala. Weewaawo